Mazima gali nti nsoko kwebaza mwenna walaba Spark TV nti nebaza nnyo okusoka bawagizi bange ndaba mafuma racing team kubanga wazima abantu kummanyira okufuka kyendi motoka za mpaka so kati nambemu eba mafumafu kubanga wembaka ekizibu batwekako lale obalale sitobalale wansi wanteba so lale ntunze nafuna ebizibu ne basiba mbadde mukomera bemaze emyezi 8 n'ennaku 2 emyezi 8 yes n'ennaku 2 wanga basiba ennaku z'omwezi bankwata ennaku z'omwezi 13 omwezi ogw'omwenda ne bansalira ng'ennaku z'omwezi 2 mu 3 omwezi ogw'okumu kati mvudde mukomera ng'ennaku z'omwezi 15 omwezi ogw'okutaano so maze emyezi 8 n'ennaku 2 nga ndi mukomera e Luzira ekitawadde kyangu obulamu tumbadde bwangu naye nebaza Mukama ankumye nga ndi mulamu kubanga amazima gali nti bbanga lyembaddeyo abafuwadde bange buwiiki e Luzira Maxon Bay mu hospital abantu abatakka wansi wa 5 bafa abantu bafa abasibe bafa okufa obufi so be maze nsobodde bbanga lyemmaze nembayo nga ndi mulamu nebaza Mukama Katonda takinkoledde ne namba 2 nebaza nnyo abagizi bange emikwano gyange abambeereddewo kubanga amazima gali nti bannambudde bbanga lyemmaze mu kkomera siyide kawunga kakkomera sijja kikulimba kawunga kali segenya yanawala bagamba segenya kana bagamba empeke mnyazi babalezo ndaali sati basaziridde abantu bambeereddewo ne bandabirya ne bakatako tuvugederale obadde musanyusa waffe naffe tunokola ki okusasula amazima gali nti abawagizi bange mikwano gyange bali bayi mwasasudde mwannambudde mu kkomera nabatasodde kunnambula nenga mbali naye mu ssaala namwe mwebale nnyo kubanga batasodde kujja nenga olaba dambi akola kibafayo gye wakaki bye bali nebensobere benvuddeyo wadde ndi wano wentudde wange nenga era abantu bannambula olaba enkoko zabyawo baleese abamatooke ab'embuzi baleeta bambudabudda kubanga amazima gali nti saawa zino sinakutegera bulungi kubanga omuntu abadde mu kkomera nga oli mu busibe nga saawa 10 bakuggalira oluka saawa 3 kuggulira bambadde maze emyezi 8 sabaga ku munyenye nga sigira bakuzalina bweyaka nga mayino abantu bemunyeeza bane ne munsi zaavambo simanyi nina girabye nempunga muzima gali nadi natuka ekiseera nga abantu balina bonna abagizi bambadde mu imbala nadi kufukamira nga nti afande kubanga embeera yeri yakufukamira nga muntu goolaba mulaba afande naye banga ono si kukomera so ono bagana sinakutegera bulungi baga nti nekoza naye nga olaba nkulabye wawoja nga afande azenga so ne baga si afande na mawulire so embeera bwetyo si nyangu neera nebaza Mukama sobodde bino bimpisaamu omanyi fenga tiwali kintu kizibu nga kola linnya erinnya olikola libonyabonya naye okulyo nabaze olyo mu dakiika emu naye nebaza nnyo Katonda kino kiza wa Katonda mayinza emasa b'essaala nsaba nnyo essaala ey'obuganzi Katonda amazima gali nti ze nyonyi bannyonoonye nnyo naye abantu basigala bannemerako era banjagala bamanyi kyendi basigala bakola ki kubanga yabadde siwali muntu asobola kwogera nange kusala kumankaje nkubwamu nakina kati social media zajja mu bateeka ku chatale Dr. Kona olaba abantu ngamba nasaba beiraawo bagamba twakataka myaka ndanga ngamba ine myaka 65 yaweza myaka 5 kati ngamba ne jali ku social media ne kwakola ki kwa juyingire byajuyingire ngani kati ekikulu se banzala nenze mayini bweze myaka 5 bitegeera bwaba banakula bulungi banakula ki byabwe nenze kikunti koze ki mpezeza 5 kyo gamba obaddeyo mukomero obadde ofuna ku simu n'ogenda ku social media social media mbale sigendako naye buli ekibadde kifa mbadde nkifuna nenga sinze ngenda ko badde simu nazirekera abaana bange nenga nfuna simu njogerako na kyekiri ku obogera kiwano kyekiri wano nga kimanya nekibaako mbadde mfolera nnyo lale obawo bazineza gonde muno formulandu nga followinga David Singa followinga ekibaye kiyana mazo nakola ki nga followinga ngera nga manya buli mubya yogera ate kiringa tibadde nga zino TV zino Spark bikase kiba munsi usaa 12 nza dembe tandika kola ki bateka ko music balaga gundi live ndo zaberako bana bagundi bafa abasatu baberako buli kimwe kibatuka ki
twatambula ati tutambula buli mukutu tukanti bakubye sawa ziti tugenda kuundala tugenda kuundala era abasibe beruzira Maxon B balabanye spark bagenda banyira batumideko mubagumye. Okay, updates zobadde ngofuna mwe muli abalale abana abapya abaze wakava mu komero subira onoba yingira no basobola tibali bapya kubonna baliwo kati gwe bobyogeranga gwe abamanyirwa kataka mafumafu bo bamanche bo era boyogera singo genda following nyo ku group za lali abakuta kwa ziko chats ziliko bagabe nanyinira akoze eki akomyewo era singa lady yemu bana sonya yogedde mu biba kubanga yagamba abantu badde bachavuga balinga bagenda atwa abantu kumbaga yogedde ko esi nange ewulya bannange bakata ko je tuyambe tajja badde balinga bagenda kumbaga kati lalekedde mu speed nze benja mulalika amazima gali nti lale echuka lale kola kinze lemani mulali siba participant nze mba competitor kiringa bolaba Arsenal mayo gali mani wechina amanyi kati mani wagenda gajikendera nenga Arsenal ne mani kubokola ba mulali kente kawonze katwina wagizi bange wababa badankani abo baba kutalo kufana kuona okutegeera baba kubye motoka nibada kumbera kumpinga embera eringa yaki kati zinembe agente kawo mulali ngono usawo mwagizinga mwagizi woli naga kenko sente tugene mu gwe gangano kati wali omukere badde bwe enako bwe yagala nnyo ndino olimi lwalale wali motoka twito obukere obumpimpi badde bwe yagala gabuna bukabuka nekati omusota gukomyewo musota nze musota motoka yange manyi mpamvu bweti egenda bumira bonna balabye nnako so kati n'olwensonga eyo abagizi balali mubagumu kyali mugumu kyali mulamu kyo mukisa mulungi saaze mwasaba zayisemu continental wadde nawolidwa bailo tenaga nti omusango gwawedde complete saga nnyo gwogera kunyo bingi nnyo wango baga omusango guli mu kooti tokkiza gwogera ko nnyo naye mazima gali nti adde obulimba manyi bwangu wannyo okusinga amazima naye bantu bajja gategeera bamanye ekitufu kyeki bwoba kimanyi omusango n'ogufollowingako saazi ne bwembuuza abalaba TV abagenda okulaba ndinga mumbuli mundage ekifaananyi ky'emmotoka ky'ennyumba lwakataji bagaji yamenya oba ekikomera wakirage toni omwasa wakikulaga naye ng'oliri mbadde kuki ndi ku musango kumenya nnyumba etalabanga nangawo okitegeera so kati ebitira byogerako omusango guwedde ndibalaga nti kyenamenya kyekiriwo kubanga amazima gali nti bwobanga oziza omusango gwabula ali mu kukomera ali wabuli wadde mukola kyako kyagadde okugera kubanga otona light ekola ki eyogera naye amazima gali nti eseeri gammanya nti wakataaka innocent abantu baja balina mu kukomera Luzira ne makomera ga Uganda gonna nkaaga ku 10 nkaaga tebalina misango naye bali muki mukomera era babuvuna misango so ebintu bibaawo ebyo. Wagenda wakawasa omukyala wa Musanzali omukyala amazima gali nti yali disappointed bana ngina limbulayo naku kukuza anniversary ya mwaka nalimbulayo bakwataka 13 ngambulayo just omwezi gumu ne naku 2 nkola anniversary yange amazina miti nazo kutuula wano tazo kutuula tutegeka tukulya kimere tugera kwa tie kintu yakikuba tutya kompyuta tukola ki ola tuteka tya amanyi ilo mwana wange wali mwana wange mutali wange yatwana okungamba nga daddy wa anniversary lwajikuza mu comment kwa tutemtamani wange muto wali awo kiri awo kito kigimu kiringa mwalo oyo kati mazima gali nti yatuuka mukyala yalwala mutima naye nga womanyi nti mukyala wange namuwasa ali na 15 kati myaka gimaze naye kiri myaka 28 tubadde ffenna ebizibu bimanyi ngera yaguma nagamba Katonda kyasazeewo kubanga waliwo n'abafudde ennaku zino tuli mu kubira batudde amasasi bafudde accident bafudde buli kintu so tomanya Katonda buli enteeka mpaka bwawagirese nze ndimukkirize bulamu bwange bonna sibanga kusapula ebika mama bika basi mutanga ko bulamu bwange otegera ne mukola jembaddeko kati nkimanyi nti buli ekijja Katonda akola ki abana ekigende banzi bosoba yugundi yubu asoma ebyawandikibwa Katonda yamugezesa nnyo yamugeza ki nnyo ne mumugezesa nenakola ki yabiyita munenga nange ngezeseddwa kubanga mazima gali tutonda gati bakusibye emyezi 8 bakusibye omwaka gumula kitundu 2 oli makumyando oseranga bwo tosanga bwoli odde mabega ne Katonda buli kimu yakola ki yakireeta so mukyana Musanza wali ngali stedde abaana webali pomerenga weri kyali intact. Okay, bajja badde mukwano gwo tukimanyi bulungi nti mubadde ba mukwano ne bajjo yajjako nakolebako mukomera mane sana akwogera ku muntu wata bajjo mazima gali nti abantu abamusi bango yamanyi basa ne simu ya mazima gali nti bogenda
mu blocked numbers natusave ne blockinga simu nga 3 ne yabajjo kan kulage kaso kituufu na mu blockinze bajjo bamusiba ku komera wali gondiwa we yali nakifu mawita bati ono nabajjo ba nagalama nzomu kubamuyimirira nebo mgaleta gonde je bakusemirako nzomu iranze yamuyimira kujja mu komera gone bwamugamba echa bamulaba njo ku TV nzina musayiningira eruzira bwe yagenda eruza Maxoni Bay mubuze zina genda yo kubagenda y'abantu be ne yakola ki ne yamulabako ne abantu bofuna ebizibu abantu bakyuka oba sente bakisimanyi bajona mupira simu badde kubira simu abantu bangi badde makubira simu abantu bangi badde makubira ira abantu ujja kulaba kitabo kyo kyolaba bonna jabalaba izo na sente badde bazimpa abamuntu ajanga baziweza ona ola lisinga boja nabajikola ndaweryawo nyi bona zona sente badde baziweza abantu nenga badde mbera kubanga abansi babwa nonya kunja buwaza nenga nze ndaga nti ndi muntu w'abantu era nga sente zijja mu bantu nga bannaye zimagali nti musanguze sinaki sente nimwe nakulwana tujjewo kino nga besonda bajula mugamba gwe sala sente nachi njagala okunyambako kubanga bazibanzi bebalo kunsiba bakuwa na 14 okola apiro nenzi omulamuzi yansiba fayiro yagikweka nimale emyezi egi fayiro bagikwesa kati ngomuntu alina kunyambako mispo yali kubona kubabajjo oba kaye kubanga mugenzi bambi simu banyi nenga bana ababiri mikwano jange kayina mukubira simu kayuziza namukubira nenga kayimba de kusabana kwaki nebajje nga nkusabo je nze nkuwe message yange bona akiteeka yo bana kulwana abalaba TV bajja kola ati fayiro baba ansiba nga balaba ati nomusango bajje fayiro yange ende kwa apiri bagirabe kwa mulamuzi yamalo kunsiba fayiro ajikuba kasawo najikweka bulogera nja proceedings tibakuwa njagala kino bagamba fayiro yakusiba yagenda nayo nenge teka bagamba walo kusiba akwe biwandiko byayo no kola apiro kati nga kiranja kata bajjo kujja kunyamba kunsi kunsonge yajja nyambe bajjo kusoka ndaba amanyi nenga wane mukwalonga badde mu mberambi baba yali mberambi tugenze ina okola gundi bayitani Ebonies twali fenna tukoze gundi nanga tuli naye sija kugala byama bingi benali mu yambi byamanyi nga mukwano gwange nensi bwe sija kugala sibajjo eka ona balabange naga nenda byemulizira badde kusange byamanyi ennyo nga nabitawo mubiri nenda bali tayimbaga bannaye mbaga mje tutule mbega ide waliwo kikwaki bana bagana okujja nene bazannyo kino kinasonyiwa sija kumenya omukomba utaba malayo mwami Sema Properties Sema yasanga mukomera Sema basaba mukomera mukwano wali kuvadda mbule musemu ngati kizibu kyenina kiri eki fayiro yange bagikweka bambi Sema yandekayo neti yatula sira bambi yakola ki alwana yomu ku timu yakoze eki eyalwanyo kandi fayiro kola ki ebajeje bali bagikweka no Lukali ono MP wembala Lukali netwali naye nene musaba nono nirukolo byale kimuddamu nga bansiba ne fayiro yange bagikweka bona bavude mu mpunga alwana kati nsajja baba musiba kafuna obwenkanya so ne bazanyo timu eyo nnyo ibadde kulembirwa manager wange kumayanja timu yonna bya situse balwana timu fayiro beje evudde mfune beiro ategene kwa piro mfune ki obwenkanya nenga abantu nga bajjo simugenda bigambo bibi usanga naye aine ensonga ze nembadde mulaka ku TV mulane ku radio nga agenda sanye kugundi wali bagala mutta nabadde mulaka agenda ku police buli kimwe kyakira maso batu kilaki tuba tukifuno buli kimwe kibera mu gwanga muzira tuli connected buli kimwe badde kola ki badde nkira buli kimwe kibale kigenda kyonna mu maaso sasa naba bakudwa amasasi bangi nya basikale ba government baddewo bina ujali kwaki nenga nze bali bajje mukasa mulaba ali wana ali ku TV na atambula kwenda kweno nanga mulaba nenga kinu manyo kwa ndi muganda we yaragenze ko mukadukudu ne musayiningira ne wayo baduse bakwatenze ne agende muzane ne mulambula ne male mu 18 waduga nti muganda ngo oliotya kale baza sode kujja badajana la muchala wange kwanga naye mukwano gwe naga nti why sobode gena luza ne abana bano betaga kasodo wakachukali kakagule nakulukutuise munna kubiri Christmas nyasanga wano Easter sanze wano ngene bibula okusoka mu kibina kya ba promoters ndi member wa kibina ndi member wa promoters ne ziti nda kukimunchirina olira bali badde atisa jam category naga abite sabite bamuleta naliyo okuleta kulimandi okubanda ali Maxoni Bay ali kulimandi yalinga president waffe beba mwati bina yenyambya baba ise mu mikono jangi baka market bina base mu mikono jangi bona teri yali nyayo gatali nomu kye kugamba ensi yo bwetyo naye bibaawo bwirofune kizibwengire kumanya abantu simu buli gwe kugamba buli mu namba ya simu mweri muno
nagenda kwata simu eno gyolaba ngende nga njijjamu namba emukwembwa nga simu kwata simu nga erimu amasimu 15 nga tolina mikono gyo 5 baba tebalina mugaso no nkakasa nti bweba kyentya kwatira sponsor bange simanyi oba bonna akyabalina olutalo lwekyalina kati kubanga nalina Coca-Cola nalina Lwenzoli nalina Rose Form nalina SMK Tires nalina TK Constructions simanyi naye nga amazima gali nti bemmanyi basi okuba nti bayinza okudda kati nga chopa bambi yambereddewo yavadda nga tutambula naye luba properties ye tutambudde naye sema properties basajja ngabe banyambye nnyo SMK Tires naye tambudde naye mbadde musitako naye nga tanvuddeeko wadde abalala bamu bakoze eki tibavuddeeko yama muntu waabwe naye kati kenda bemanya timu ebe situlenga bayadde ekola enkola yayo lale ndako nja kuba mwende yes najirabya association federation najiraba wena aba constitution yayo nga nungi sina buzibu just manyi okuninga kintu kyonna mulakula constitution yakyo yes yende obudedera ne gundi nyini bala mbamu kubirawo memba wa mwanze tukola mumbira bweti bala munagamba kadnabanga alinga asalo musango atawuliranga ne manga aneda tosala musango yokana nawe ya connecting ne bagataggata byagenda okusaba semba yawo baba nyini abantu babakubidenga balamu ono balamu kusoka babena mugalo ga balamu bebana balamu yaso akola uyunu wa bulungi nnyo balamu bonna bebana bayise mu mikono jange kati muleba defune ekizibu ngekyo kwana banga nkuteke bivulu balamu nga asaba kutunda biyawe agamanya abantu ndeko basoze kuki bebana baddenga ki so empuna nganze ekizibu nnyo kumanzi musajja ono mu bulamu bwanga nakola ki yayambako yali anachi yayambyeko mu bulamu bwa so abantu madamu abala batige mweme kwelabira muntu bawo nawo muntu naye yakwe mu bulamu obwo ikakwelabira mangu mbega yiride mweme kola ki kwelabira ate suli muntu musaba oteka omusango taga abaguziza ate ko tusajja muntu musanga tuguuli tugogusaze guberamu kwa abantu abo mbasali musango luli ati kuja koze kino amusalyawo na gusalirawo so ebimuntu ebimu sibirungi naye buli mwe anachi yakoze ninavuddeyo sina buzibu so association na federation ya rasma constitution nga etambula bulungi ndiye do jijo yininga